njala ku video eno omukulu njagala ne munne kiwale mabera ku video eno meja musazi n'abala mulembere ku video n'abantu b'emmengo mwenna abalange n'abambeje bwe mujala bera ku video eno kuba na information njero balaga mugifune kuba sagala bali manyama muri ku mipiira manyi wa recap ya zem tugende maaso bamutangira abantu abo kiba kitegeeza nti tugenda maaso ne program nga bwe ino okubeera. Alright, ntandikiddewa kuba sinabo kalowoozo sinabo wakigula lwegi naye nga sinagenda eyo yonna njala soka bategeeza nti ebbanga limaze nga mpumudde bambi manyi bakosezza nnyo okumatisa badde ku media naye njala mukimanyire era njala kibasaba era ndowooza kansooke nkole ekintu kino wammanga mumpemu eddakiika emu wano none kansooke ekyo kankireke. Okay, ndoza katandike okusookera ddala bannayuganda mwenna njala basaba ekigambo kimu nti ekintu kye bayita media si kyangu kyekisooka okufulumya information si kyangu. Abasomye ebyafa bya America omanyi media lwe yagenda against White House ebyalo omu abimanya kati butona njala bagamba nti bwenzijja ku social media kuno ddala kubonyiwa ekitabo nembawa information ya sawa emu n'ekitundu nga teri TV mu Uganda esobola kukola amawulire ga ddakiika 3 mwandibadde mu kyewuunya amawulire gyengajja n'obungi bw'eddakiika zembawa kubanga ne TV mu Uganda zikoledde eddakiika 10 ekinene eddakiika 15 amawulire ne gaggwako naye nkola video ya sawa emu n'ekitundu nenjireka ku bwenyi bw'ekitabo nenjijjoko nenjiteeka ku YouTube nenjagala mugirabe ku YouTube abatasobodde kufuna abatalina YouTube abatalina Facebook abatasobola kugira ku Facebook kubanga Facebook bagikwatamu. Kino kiba kitegeeza newe mba mmaze wiki nga sijja information gyemba wadde byomala kubanga ebyo batenetuukawo njala kubebaza abaddamu ne reviewinga video ezo ne bajja information ebefulumye ku media mu Kampala nga bagifumiza after nga mazo jogera mwebale kujjukanya bantu mwebale kujjukanya bannayuganda basinga obungi bwawulira olwero video eno taddamu kumanya kikigenda maaso so nga ate information ngikoledde esawe mu n'ekitundu ye agirabako eddakiika 3-5 n'akivaako video egenda okutandika nti etandike ye nga bivuddeko dda sinjala basaba bwe mba ntadde video ku YouTube nga tolina Facebook account genda owulize information yonna ne bw'ogirabira eddakiika 5 lunaku ojja kubanga osobodde okufuna information yonna nga bw'oli naye okujja buli lunaku ekyo tekisoboka kubanga information gyenjijja wala nga mugimanyi so njala bategeeza nti information mugitwala obudde mugirabe mugyetegereze dani ogamba nti guno nga tetukulaba gunte tukulaba nedda bambi ntwala obudde ofuna information kebere TV teri kuwa information ya sayo mune kitundu bakuwa dakika 15 ku 10 ekinene nnyo yensonga lwaki nti mbatera videos no ku YouTube muzirabe musubscribe nga musobola okulaba videos no kubanga kwezira information ejennayo gere mutenda tuukawo egende tuuka obutuusi ndozo njala mu kitegere YouTube channel yange mugimanyi bulungi nnyo oteeka manyi Lumbuye Fred ejja kujja subscribe information kweri ne bamaze wiki sikola information jema nkuwadde ebegenda kutwala mwezi mulamba ekyo njala mu kiyige kati njala tandika video sagala barisa njala tandika nakaloozo ka leero akaloozo kalo njala kagendere bannayuganda mwenna naddala abali mu diaspora n'abasubira okujja mu diaspora ngenda basaba n'obuwombeefu kuba sitera nnyo basaba embeera nga bweri eyakafandali mu Uganda njala twebereremu tusooke tudze ku bbali obukyayi n'obutayagaliza tubuze ebbali newankubadde nti bannayuganda oba tuga nti gwonyegere yali kusambya enjogera ntuufu nnyo naye ate tujjukire nti buli kirungi kyokulira ku nsi okifuna mu byansusso mu ggulu yensonga lwaki tugamba nti buli muntu obanga afudde tumwogerako birungi byokka tumwogerako bibi njala basa mwenna abakyala n'abaami abali mu diaspora newankubadde mwakoowa ebikolwa ebyabakolebwako bannayuganda bannammwe mu myaka gye bwayitako ennyo abajja mu diaspora mbasaba ekyo ekyaliwo kiggwe oba kiyitewo tuddemu enkola yaffe ey'okuyamba bannayuganda bonna ababaze mu diaspora oli atuuse talina muntu amulisiivinga tekina kikujjako muntu mulisiivinga tekina kikujjako muntu mubeererawo tekina kikujjako muntu munoonyeza mulimu oba mubeererawo ebbanga embeera mugira mu Uganda si nnungi oli azze Middle East tomufera oli azze mu Europe tomufera oli azze mu America tomufera mulabireka kabanga kono omulabirira nenga yo Katonda ajja kuba akusiimye olw'ensonga gw'okoze eki ogw'okoze tojja kuba nti oli azamanyiza Katonda njala twegimu omutima omubi newankubadde nti abantu si balungi bakubiringanako nenjagala basaba buli muntu ajja mu diaspora ng'okujjako nga si mubi babimwanirize kubanga buli muntu gy'aba avuddeyo nga akoze eki
ebintu muwononeseko bwetwogerera abantu batunda mayumba gaabo okujja mu Bulaaya bwetwogerera abantu batunda bintu byebikolo okujja Bulaaya kati omuntu ajja mu Bulaaya ne mutamuyamba babifira kibi njala basaba bobanga mwanyiiga mulekerawo munyiguluke muyamba abantu abo ne wankubadde mubayamba mwerekera mu lw'ensonga nti si buli muntu tyogera muyamba ajjukire kiswa muyamba ate toyamba muntu kujjukira yamba ku lwa Katonda kubanga ffenna Katonda atubeza atuwadde obulamu toyamba nti muntu agenda kujjukira bagenda kuddisa no yamba ku lwa Katonda ffenna gwe tusinza so ngenda kibasaba mwena bali mu diaspora oba oli Middle East oba oli mu Asia oba oli Luda please yamba ku lwa Katonda kino kikolola okuba nti olina erinnya lyakutumbwa n'obatizibwa n'ofuuka omuntu wa bulijjo yamba omuntu oyo naze mu diaspora mu ngeri yonna esoboka tofaayo ku biki byagenda kukola gwekola ku lwa Katonda kubanga gwokerogera ku ssande okusinza nawe wantwala nogera omusinza kikole ku lwa Katonda embeera si nnungi naye ettima bbi nnyo n'obutayagaliza bungi nnyo bw'oyagaliza munno nawe ofuna bingi buli lwogaba nawe ofuna bingi bw'obanga togaba nga toyagaliza kitegeeza nawe ogenda kufa ngera toyagaliziddwa era nga tofunye so nojala bebaza mwenna bakola omulimu guno mubalina mubalire ddala so muve ku bigabo by'abantu muyambe abantu Uganda eri bubi so omuntu yina adduse mu Uganda kiba kitegeeza nti embeera gy'avudde tebadde nnungi kekabadde akaloozo kaleero buli muntu yenna katwale kakulu nnyo then tugende ku kigula lujje alright ngenze ku kigula lujje kyaleero ekigula lujje kyaleero nno kigenda kusinziira ku bintu ebigenda ku maaso mu Uganda naddala ku mitimbagano wepo ne TV and radio stations egiri mu Uganda njala mukimanye nti abasoma ebyafa bya Amerika wakati w'ennyumba eyo enjeru ne bannamawulire tebyali birungi nnyo era ne mu Amerika gye mulaba eno temulowooza nti era amawulire gayina kyetuyita eddembe okwogera buli kigaagala wasooka kubalukawo olutalo v'omwange wakati w'ennyumba enjeru wepo n'ebitongole by'amawulire ebyenjawulo byafulumyanga okuva mu White House naye oluvannyuma bagenda mu kkooti mu myaka gya wakati w'1920 ne 1930 wabalukawo olutalo lw'amaanyi nnyo ekyatuusa empapula zino oba kampuni ezimu z'amawulire zitwala mu mbuga z'amateeka naye era byagenda okukakkana ng'abalamuzi baga nti bannamawulire balina eddembe okufuluma kye baagala singa namwe bamukoze ebintu nga tebigendera ku mateeka buti mwajjala obbaga mu Uganda nti mu Uganda essaawa zino yo seeri yakwata media n'agezza naye bannayuganda bali mu Uganda mutusobedde temutegererako ddala n'akayimba ke napositiza olunaku lwajjo ng'omulasita w'omuganda waffe ayimba nti ffenna tuli basiru abalonda tuli basiru be balonda bakusiru abakulembeze basiru n'abantu basiru akayimba akabamu akafunyemu amakulu mangi nnyo naye ate amakulu gaako matuufu olw'ensonga nti tulemeddwa okumanya naffe kennyini abali ku ludda oluvuganya tulemeddwa okumanya musajja Museveni yaani akola atya emirimu gye nazzi kuno njala mmanyi ekintu kye bayita media ewatali media tewali bulamu bwa muntu kutegeera kigenda mu maaso mu nsi kitandika kitya ekintu ekiyitibwa media nkiddamu kiyamba abo abanyigirizibwa so tekiyamba abanyigiriza kyovula nti abanyigiriza balwanyisa nnyo media nkiddamu ekigambo kye bayita media oba information eyamba nnyo abantu abanyigirizibwa so si abanyigiriza kati gwe omuntu anyigirizibwa olina okumakinga sure oba okufuba okulanga ofuna information entuufu gy'otagenda kujjamu abo abanyigiriza mmwe yensonga lwaki tuga nti amawulire gayamba abo abantu abanyigirizibwa Museveni talina kyeyeetaaza amawulire abali mu gavumenti balina kyeyeetaaza amawulire ate okujjako okulwanyisa amawulire ago obutafuna information efa mu gavumenti so kati gwe ali ewewa gavumenti ng'onyigirizibwa gwe weetaaga media era gwe weetaaga information kanjala mutwala information ng'ekintu ekikulu olw'ensonga nti buli ofuna information otegeera okumanya n'okutegeera kyekigenda mu maaso mu ggwanga yensonga lwaki gavumenti erwanyisa nnyo social media eveeko kuba teyagala mutegeere nkiddamu Museveni teyagala information teyagala media no era nammwe abali mu gavumenti baagala media tebaagala information abajagale mu bantu abanyigirizibwa kyova tuga nti media eyamba abo abali mu kunyigirizibwa kati fe abajja ntubawa information bwe banyigirizibwa ate nemwesuleyo gwannaggamba mba mutumalamu amaanyi yensonga lwaki omutuga naye abantu betuyamba betulwanirira babadde ki okuba buli ebintu bino nga tebabitegeera kino kisinzidde ku ki njala kusaba omulanga oba njala kumulango takungula eri mwenna abankyukakyuka muve ku TV za Uganda muve ku media za Uganda ne radio station njala bore ku kyokulabirako najjo ne bagamba nti TV zonna ezikwatagana nti za Museveni jaziteekako abantu be nga bo bongo baabulika mu zaalyo okujja okufuuka abannamawulire nga jja nayogera ekigambo kyalalera nga kya buswavu oba kya busiru n'akyogera ku TV nawabulira abantu abamu abali ku mulimu ogwo njagala okutegeeza abantu ba national unity platform na abakulembeze n'aba people power
omuntu yenna anaafuna obuzibu ng'ogenze ku New Vision company ku TV zaayo oba ofunyeyo katwa it's up to you oba kubya katayimba it's up to you siri ku postinga siri kwogerako omuntu yenna ng'ogenze ku Natasha Broadcasting Service ne bakuwerayo katwa oba kubya katayimba mu kkubo ng'okomawo siri kusaasira dde okupostinga it's up to you omuntu yenna agenda ku Baba TV ne bakubirayo katayimba babira kuwa obutwa it's up to you mweke nyini mulinga abayambako nakyemalira okusigala ng'alwanyisa entalo n'okufuna media ng'emwogerako mulina platform zamako musobola okwogera muve ku TV mulaba TV zenyini eziri mu Bulange Mmengo zemuga nti za Buganda si za Buganda omusajja olwo kati Muganda media seriko sebuli wa siasa buli mwaka bukyanga atandika program eyo ng'okujjako abantu abazenga bafa ne abantu ba panelist abantu abaera ku program ye bero buli mwaka abaerako tebavaako weewuunya bano bakola mulimu ki lwaki tayita bantu balaba ina ndowooza ndala kyenjagala okulaga buli eva ayita abantu ba panelist be bambe okujja ng'oli yafudde nawe ati yafudde ye omulimu gwe bamuteeka okuleeta bantu ono bw'olina okuleeta basigale tubaleeta kubanga akimanyi nti bano bagenda okussawo embeera Museveni gy'ayagala tebasobola kuyita Kyagulanyi ku mukutu gwo kubanga ajja bablasting abulire kituufu kati alina kuyita zino enkwayaajo ezirina okwogera ebyo Museveni byagala okulya ku media so mugule amaaso era mutegeere yenna anaafuna akata oba kulya katayimba ng'ova ku TV ku radio mugenda kitegeera teri agenda kuddamu basaasira muyigo the moment mugenda ku TV ezo muba muwa Museveni maanyi temuzigendako mudde ku media zammwe muleki zinaakola so kati kyembagambye mutegeere kye bayita media yensonga lwaki Museveni alwanya nnyo social media olw'ensonga akimanyi nti bulungi nnyo information kasite efuluma libabwadde nnyo eri gavumenti ye so yensonga lwaki alwana media n'agigulira abasajja abasiro bagiberako n'agigulira abakazi abasiro bagiberako okulwanyisa ekyo ekiyitibwa information so nakyo nkibagambye mukitegere bulungi nnyo mumanye abakulu ga media yateekebwawo kuyamba abo abanyigirizibwa so si abanyigiriza kati gwazanyisa information gyenkuwa wano ebisigadde ojja kyeddiramu kubanga nze sina buzibu information bagifulumiza n'engenda ku kirala ekyo nno nkimaliriza ngenze ku kirala nga nfundikira ekigulalogi nakino era kiri ku media kiri ku information ensonga lwaki ensi zonna ziteeka ebitongole ebiketta yina ensonga ebitongole bino ebiketta bye birina omulimu gw'okukuŋŋaanya information yonna ng'alimu kakica yenna ne basengejja kakica oyo ne bajjamu ebigasa gavumenti eyo eri mu buyinza naye tukibagamba ne tujja ntubaga ebigambo ne mubikka amaaso n'amatu ne mukomekkereza nga mufunye ebizibu kati ye nga ayagala okusigala mu bukulembeze information aba ajagala ogiwulira era kuno kwe bali kanjala kugamba ekitekesa ebitongole kwe kuŋŋanya kasasiro yenna wa information ni bamulera bamuteeka ku CMI ni bamuteeka ku ISO ni bamuteeka ku ESO ne ku CID ekibuli ne batandika okulonda kasasiro wa information ne bajjamu information ne bataka bafuna information entuufu ne bagikozesa kye baagala kati gwe tujja tukwa information ne weesuleyo gwa naggamba noga propaganda it's up to you we don't care about you but the moment you get a problem you understand what we've been telling you that is the truth so mwegendereze nnyo nga mwebuzaabuza nga bafuka banaaba temumanyi basajja bano kiki tubakoze naddame kiki tubakozeeko mu kufuna information yenu njala bategeeza nti ekibantu kye bayita intelligence oba oli mu gavumenti oba toli mu gavumenti intelligence kintu kikulu nnyo bw'oliza information gitwale ng'ekintu ekikulu bwebuzaabuza nga afuka anaaba owedde awo sigenda kulwawo kati ntandise bwe nti ndowooza njagala ntandike ne information eno ndowooza kantandike kasekyutalete kano katono nnyo njala tegeeza bannayuganda mwenna bwangalya mu bitundu bino Mukono Ntebe Kampala Wakiso njala mwebereremu nnyo abantu abasinga obungi mubegendereze nnyo abantu bano wammanga mwegendereze nnyo abasabiriza ku makubo mwegendereze nnyo abalalu mwegendereze nnyo abavuga boda ng'akuggyako emboozi wegendereze nnyo bakanaabe abamu mwegendereze nnyo ababulira enjiri ku makubo naddala mu junctions ez'enjawulo mwegendereze nnyo abasajja n'abakazi abaddukanya mobile money ewasembayo mwegendereze nnyo dipo ezitunda bia
ne soda. Dipo zino okuva mu sources zange ezenjawulo mu Mpunda Malungu. Dipo zino ziddukanyizibwa ggwanga eri bonna Banyarwanda. Wano we bakolera okusengejja information nga teyendagera ku CMI oba ISO. Dipo yonna wogiraba okwetoola Buganda nga batundirawo bia nga dipo mujje mu kyegendeze ggwanga liri eri eriddukanya dipo zino bonna Banyarwanda. Naye babega wa dipo zino owabeera ebikusike nga abasajja ba CMI ne ISO ne ESO bakolera emirimu gyabwe emanju wezo zidipo. Yensonga lwaki kyangu nnyo akavuyo okugwa mu kitundu. Kyangunya akavuyo okugwa mu kitundu. Naye police Amajje ISO baba bategedde nga basinziira ku agent waabwe owa dipo ali awo yenna. Wosanga dipo ya bia oba ya soda wonna okwetoola Buganda n'okwetoola eggwanga lyonna eyo branch ya ISO semwayo obakola emirimu gyabwe gy'okubega. Yensonga lwaki ziddukanyizibwa eggwanga eri bonna Banyarwanda. Kuza mukitegedde bulungi nnyo olw'ensonga eyo saagala bategeeza kubajja ku mulamwa buli mwategeere naddala ekika kya soda kye bayita Pepsi kubanga nyini omumanyi naye wa state. So ewali bia dipo za bia zonna esinga obungi n'abatunda Pepsi ekika kya Pepsi naddala Pepsi ezo zonna dipo esinga obungi nnyo z'abaami n'abakyala ba ISO ne ESO agents ne CMI. Ndowooza awo tuvuddewo tugenze mu nsonda endala. Right. Jebuvudde Katonda gye ne bagamba information about Muhoozi Laga biki byagenda okukola mwabi witnesses mwabirabye. Najja ne bagamba companies nyingi zigenda kuggalawo, alright, economic crisis. Companies zinaso nga zitandise okuggalawo mu kira bulungi nnyo. Kanjala bategeeza kino. Ebigendera bya Muhoozi Kanyirugaba n'ebintu byawandiika kanjala babuusa. Muhoozi si yawandiika ebintu bino kubanga already Muhoozi ali Muhoozi njala baga Muhoozi already ali grounded. Abazadde bali mu diaspora basekiga grounded bakimanyi namwe abantu bali e Kampala kanti umuza bwe baga nti omuntu ali grounded wo mwana ali grounded kiba kitegeeza nti bamulookinze obutafuluma okukola activities zonna okusinzira ku muzadde ekintu kyaba omwana kuzinja bya yakoze. So Muhoozi ali under surveillance, ari grounded. Ari grounded. Olw'ensonga nti kitaawe amwekengera ebikola n'akabinja ke bibakola. Ari grounded. So omuntu addukanya Twitter account za Muhoozi ye kojjaawe Andrew Mwenda. Byonna ebadde biwandiikibwa omwezi guli na guno gwonna si Muhoozi yabiwandiika. Andrew Mwenda kojjaawe yawandiika ebintu bino. Olw'ensonga nti Andrew Mwenda yali mu kabinja akatwala omwana omufugo omuleeta okutuuka okukola ebintu bino byonna. So njala tegeeza public nti don't mind about what Muhoozi is posting on Twitter. It's not him. All that nonsense is posted by his uncle known as Andrew Mwenda. So Muhoozi is grounded, is not even allowed to move or to do anything, but his uncle Andrew Mwenda is the one operating his social media handles, most especially the Twitter account. So please take this note seriously that is Andrew Mwenda who operates under the disguise of his son Muhoozi Kanyirugaba. So njadde kibategeeza so na tweet ezikolebwa Andrew Mwenda secreting amondo that Muhoozi yakola ebintu bino. Andrew Mwenda yali mu cooperating ebintu bino olw'ensonga nti yakimanyi bulungi nnyo balina ekintu kye bavuga bonga bokulu waabwe nga baagala kuleeta Fido Dido baddo fi waabwe ayingire mu ntebe basooke babbe eggwanga ne Mukerere amwenye. So mukitegedde bulungi tweet zonna omuvubuka oyo zaakola Andrew Mwenda yazikola. Ndowooza awo tuvuddewo njala bayisaawo kipayopayo mbawo information endala ngende. Alright. Njala tegeeza mwenna abantu aboluganda bakola emikwano abantu abalina abantu bamwe Kalamojja anti Genetic Kembabazi ne munne Yosete Bahabroto basale mutano waka ne sete tubezeze ensanga bisibe balina mission endala eyokusanyawo abantu be Kalamojja. Bagezezzaako nnyo okutta abantu be Kalamojja n'ekiganja. Kati njala tegeeza mwenna abalina private companies ezitunda obezi supplying emmere mu Kalamojja region. Please mugende mpola nga mutwala ebintu bino olw'ensonga nti Museveni ne Gine bafeirinze oba balemeddwa okutta bakalamojjo bamalayo olw'ensonga namba badde bali Kenya abavudde okutandika okukola counter attack ku bantu abalumba. So twogerere essaawa zino baayagala okubajjako emmundu era abantu ne bagaana naye abasajja bwe baasigazayo emmundu endala. Kati kye bakola baba batisa butwa wepono batisa enjala. Mu kino Janet ne baawe basazeewo nti tebagenda kukkiriza muntu yenna kutunda oba kutwala mmere mu bitundu bya Kalamojja.
era ne bategeeza nti mulabanga emmotoka zonna ezibadde zitwala emmere bagende baziteeze bazikube baziboominze mutegere nti omulimu guno SFC ku biragiro bya Gen 7 bibali mu kukola ebintu bino okulemesa emmere ogenda mu Kalamojja abasajja n'abakazi bafenjera wepo bo batwala ebintu byabagala okusingira ddala bali bali bagalayo golodi abali bagalayo mabo n'okutwala ebintu by'Akalamojja bino ne minerals endala okubanga ebibanja bino bali bagenda bo abasajja bagwira okuba nti bakola ebintu bino yensongola nti Abakalamojja batandise okukola nako mu ngeri esoboka okuba nti bagoba abantu bano okuba nti bava mu bitundu bino bumulanga batandise okuba emmotoka ezibadde zitwala emmere Kalamojja mumanye nti akirima bega simulala nnyo ye Janet Kembabazi n'akabinja ke kennyini. Alright, kati awo ndooza nvuddewo njera tandika information eyandeese bulungi nnyo. Njara muntagingire omusajja gwe bayita NAMAYANJA nchara kusumuzata kanozi otafire ne magogo wepo ne Ruth Achingo kusokera ddala ennaku zemaze gasiri ku social media obadde ebintu bingi bitambula ekisooka njera kubaza mwe ndaba kubye ekibozibozi kya Ebola mu Uganda ne kifa zamula omukulu naje naga nti Ebola takyaliwo naleta COVID from nowhere goza akiri atasinga 19 kitegeeza nti yafuna setback mu bintu bye ebyali atambuza yonefa njera kubira mulango takungula buli muntu okowala okumuzibaga mu bulamu bwe n'okuwala binaddako ngenda bagamba ekintu ekyo ekyakoleddwa yose oganti buli muntu yenna agenda kuba nti azibagwa n'eddagala eryokugema lumima gwe ojja kikola ku lwo olw'ensonga nti wofuna obuzibu ffe tetujja kubaayo ne tugamba nti omuntu omukulu ategeera embeera egenda mu maaso mu Uganda bw'onoogenda mu maaso ne bakuzibaga gw'onoomanya ffe gibatire nti bitukwatako ekyaffe tukikubulidde nti muli mu mbeera mbi era eyagala okubasaanyaawo so kiri gye muli so embeera n'egenda bw'etyo ekyo ne mukikuba ne kiggwaawo tuba tukyali awo njala kusomesa mukyalo ono ku Rusuumu kano njala bakasalemu kokka omukyalo ono nabagamba state agent era n'okufa kw'omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata batte yakulimu ate naye bagamba nti ekisira kijja kujja bagenda mujjawo ate nga bakozesa yennyini bwe yawasiza kuba n'essereza nazo zakola emikolo egyo zonna ssereza ava mu state naye ekyembi tugamba nti omuntu bw'asoma ennyo ate awutta omukyalo ono alabika ndowooza kati atuuse mu diguli entuufu ez'okuwuttaalira ddala takyasobola kutegeera omukyalo ono yavudde n'agamba nti omusika okumwambaza olubugo kyabadde kikyamu era eddiini tekikkiriza so obuwangwa n'eddiini n'agamba nti kyadde kikyamu kujja nga abamusikizza tebamanyi eddiini maama mukyala ku Rusuumu kansooke nkusomeseemu ogamba nti oli mukyala Muganda ne famire yo ndowooza ngimanyi mwova nabo bantu Baganda naye ggwe diguli ya buutta ki gye wasoma etuusa okwerabiza nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda kyekisooka gwe olw'okuba nti muli mu sisitimu ey'okuwaayiriza n'okukyamya abantu mulooza nti abantu bonna basiru ntandise ntya mu buwangwa bw'Abaganda ku mannya g'olina nga ggwe omukyala yenna nnamwandu kasita ofiirwa omusajja munnange mu buwangwa kikakatako okulinda okwabya olumbe olw'omwami wo then awobeera n'ebbeetu okuddamu okufuna omusajja okuwasa nga bataddeko omusika atwala obuvunaanyizibwa bwaki bwa bbaawo neggulu okuba nti bwe musoma muwuttaalira ddala tewalinda buvunaanyizibwa twalinda musika kuteekebwako gwe n'osalawo ogende owasibwe era n'okikola kati gwe anenya bakabona ba Katonda abagenda okukoleddwa okussaako omusika nti bakozesa olubugo okusikisa omusika ng'ate gwe kenyini okimanyi nti mu kusooka wasooka n'okola ensobi okuwasa oba okuwasibwa walina kusooka kulinda bbaawo ateekebwako omusika olumbe lwabizibwe olyoka okikole gwe tewakikola lwaki onenya basajja ba Katonda ekirala njagala oddemu osome ku byafaayo nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda so ffe tutambula nnyo ku buwangwa bw'obanga olina amagezi agategerera Katonda njala kubuuza maama mu myaka gy'abajjajjaffe era twakozesanga mbugo okwambala wepo n'okuziika abantu baffe njala kubuuza olubugo ani yakugamba nti olubugo lwa sitaani ani yakugamba nti olubugo lwa sitaani era wakijja mu kkowe ki nti olubugo lwa sitaani
Biblia ffe egamba nti ebyakatonda bya Katonda bya Kaisari bya Kaisari. Abasajja bateekawo edduwa bulungi nnyo okusabira omusika era ne bamukolako emikolo nga kitawo omusajja omuganda gye yalina okukola gye balina okukola mukolerako omusika ne bamuteekako bulungi nnyo nga bayita mu buwangwa. Olubugo terulina kizibu kyonna kubanga lwe lubugo lwaffe olw'ennyini olw'obuwangwa olw'abaddugavu. Zino amakanzu ge twagala n'engoye endala zonna byakiyita mu lujja. Abaddugavu tulina ennono zaffe, tulina obuwangwa ffe, tulina engoye zaffe. Kati gwe okuva okuvumirira olubugo olwo kyali kikyamu nnyo ate obuwangwa kuba kussaako omusika tulina okugoberera obuwangwa bwaffe nga bulina okubeera bassaako omusika. Ndokitegedde bulungi maama yagadde kutegeezaako bulungi ti nga tonnajja bamashika bali bassaako omusika naawe sooka weebuuze lwaki wawasibwa oba lwaki wawasa nga tebanassaako omusika. Nkunnyonnyodde olubugo luli nti mu busika naddala mu buwangwa bwenno bw'Abaganda omusika yenna asumikibwa ate asumikibwa ayambazizza olubugo n'akwasibwa n'effumu. Okitegedde munnange obuwangwa bwasooka eddiini. Kati njala kutegeeza eddiini ntoko buwangwa bwe bagenda okussaako omusika mu Buganda nga tugenda okusumika basumikisa lubugo n'effumu y'ensonga lwaki babimukwasa. Kati maama oyo sayansi gwe wasoma b'ekifulofotto leka kwerabira nnyo nsibuko yo nabwonga okubukozesa mu kintu kikyamu. Jjukira nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda eddiini ntoko buwangwa. Kati muba mwasoma ne muyitako mujja tubulya bulungi nnyo. Gwe nawe kumaze njagala genda ku mukulu ono omulala Sam Mayanja. Omukulu ono Sam Mayanja yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino njala mu addressinga mangu kubanja yalabbawo information enve wano. Yayogedde ebigambo bino wammanga bye simanyi nti buli omu ayagala obiwulira. Yayogedde bw'ati. N'alumba Buganda mbusi bwa Kabaka wabula ekimu ku bitundu bya Uganda. Katuyinza otugoba nti waliwo Kingdom is independent. Kingdom of England. Ate waliwo ekyalo ekibiriyo waggulu. Tewali kirala Kingdom of Lesotho. Wali ekirala. Kakati eno province bakugamba nti the province among others ng'okugamba kino obubakabaka. There's nothing. Ono era ayongedde n'ategeeza ng'ettaka lya Mayiro bwe lirina okuwerebwa era agenda kufaayo n'ekiwandiiko ku nsonga eno. Bano abalimba ni matino buwangwa si kya buwangwa. Ekino kintu abazungu baakijjeewo eri India bagifuga emyaka 12 nga kibakoze era ekyettaka era bakolanga wano bakola okufunayo abantu abatono ne babawa ettaka babayamba okufuga era bakikola obuyinza. Mukulu Sam Mayanja Minisita Museveni gwe yalonda nkusaba n'obuwombeefu erinnya lya Mayanja lyejjeko kubanga nakukolako dda research okunoonyereza ovuono w'onoobuddo oli musajja munyarwanda. Okweyita Mayanja tekijja kufula Muganda kubanga Abaganda tutegera obuvo n'obuvo bwaffe n'ennono. Gwoga nti Obwakabaka bwa Buganda it's a province era si Bwakabaka noyogera Obwakabaka bwa Lesotho nga Obwakabaka bwa Buganda businga Obwakabaka bwonna bweyogera kuno Obwakabaka bwa Bungereza neewuunya entegerayo. Musajja mukulu wakuza mutwe nga mmale naye ate obuugi bw'olina mutwe buzibu nnyo. Singa omutwe gwali gutegera singa gwosiba okutegera mu Uganda olwokuba nti omutwe tegutegera obwongo olinamu bwa buugi. Yensonga lwaki bakukozesa wena n'omegerera ng'akabwa kasibe ku gali n'ojja mu public n'oyogera ebitategeereka. Mukulu Sam Mayanja njala kutegeeza. Njala kufuna abantu abali mu Uganda nga mutobola tukolera abantu nga bano bandibadde baatuviira dda. Ono naye alina abaana akera ku makya n'awasa n'ajjamu engoye n'ebaka ku mukazi n'amufunisa olubuto. Ki kyogera otuzaalira gobanga endowooza yo bwetu bweri ogenda tuzaalira ki? Musajja mukulu wagejja mutwe nga mmale naye obwongo bwa buugi. Obwakabaka bwa Uganda bunene nnyo ate bukadde nnyo n'okusinga obwakabaka bw'oyogerako bwa Bungereza kebwo bwa Lesotho. Buganda is not a province, and this is to remind you, if you know history, Mugambo was somewhere in a degree. Ani mukuru wa modu between Buganda and Uganda. Buganda ye mukuru wa Uganda, this is to inform you. Buganda mukuru wa Uganda. Ate Buganda ya redi dingo wakabaka, nga yetongodde. Era boda mu history Buganda yasooka okufuna independence. Kati sima basajja mu mwasomera luddawa. Wasomera luddawa Mayanja. Kati erinnya ly'osagala oddemu data mu Sam Mayanja ominisita wa land zino toli Sam Mayanja teri Muganda alowooza nga ggwe teri Muganda ategeera nga ggwe olw'ensonga mmwe bamala obbateeka mu kacupa ne bateeka mu nsaasi za Museveni ne bakusindika ojja oyogere nga embwa esudde ekyuma n'ojja n'otandika okubolooga ng'amaze okunywa entabaaza bakadde omusajja omukulu omutwe gukwetolodde gulinga ng'entumu y'akalo emaze wiki nga tewali wadde agisunako n'ojja n'oleeta engalabi n'ojja ebintu bino ogenda byogera ne bigenda kubeera oluvannyuma lwonna kubanga ggwe okweyita Sam Mayanja ku kijja kiwama kuliko nnyoko na kitaawo ne baganda baaba bwe bagga ntambula ng'omugato tosobola
Nemwe Museveni batutaddemu gati abaganda banku nenga tesi banku kubanga muke nyini bumutufuukidde ekyokola. Bw'ojja n'oyogera ebigambo bitakwatagana kiba kitegeeza ati gwe kennyini wabula osaana okuddayo weezule gwani. Yensonga lwaki Museveni yakola kyamaanyi nnyo okuteeka enseekezi n'ekwezenge mu Buganda zituma amannya naye nga twerabidde nti zino enseekezi ziyakozesa otuvumirira. Mukulu bw'obanga anywa obuugi ku ssomero ne bukusigala mu mutwe nga tebwakuvaamu nkusaasidde nnyo era osaana kusabira. Njagala oddeyo mu byafaayo. Buganda yasooka Uganda era yasooka ofuna obwetwaze. Obwakabaka bwa Buganda businga obwa Lesotho, businga obuli mu South Africa wonna, businga n'obwa Bungereza. Yensonga lwaki nti Omungereza bwe yajja Buganda yagifuula protectorate not a colony kubanga system gye basanga temayini ya Bungereza. This should remind you mulime kweyisanga abantu abagwamu ensa. Mulime kweyisa abasajja bagwamu ensa. Ebyafaayo tubisoma tubimanyi. Nkiddamu mwenna bali kuno mbasomesa mutegeere bulungi nnyo. Obwakabaka bwa Buganda bukulu nnyo okwetoola Africa n'ensi yonna. Bwe mukubwakabaka obuludde nebyaka n'ebisibozo nga bwebiri. Njala mutegeeza oyo mukulu NAMAYANJA alina omutumu mwetoola okumulinga ng'entumu y'akalo. Ebidibidde mu kibbo okumala wiiki ennamba. Buganda ye mukulu wa Uganda. Era Buganda tefugwangako oba tekolonizingibwangako bagikuma bukuumi olw'ensonga nti omuzungu Omungereza agenda okujja wano asanga Buganda erina emitendera gy'obukulembeze okuva ku muntu asooka mpaka kwasembayo waggulu ku ssiga entamu kwetula enkulu ya Ssaabasajja Kabaka. Buganda okukkiriza okugatta ku Uganda kyali kisa kyemutulaga essaazi no tekikyagasa. Weetereze gwe sigenda kulwako. Tereza bulungi omutwe gw'omwetuloovu oguzze gwina okubeera. Basajja bakulu mukuza mitwe. Kyovula nabaga kayimba kalike natedde okadde meaning it nti abasajja bakulu muli basiru mponga byoya. Gwe nkuvuddeko. Njala genda ku mukulu Kanozi Otafire. Kanozi Otafire kansubirenti oli bulungi. Kansubirenti oli bulungi. Wiiki ewedde wavayo n'okola statement n'ogamba nti abakwata abantu tebamanyi era kimanya mateeka naye ate mukwata abalina emisango. Njera kubuuza ssemateeka wa Uganda mumusoma muvuunisa wanga mumugalamiza. Wavuddeyo n'ogamba nti abasajja n'abakazi abagenda e Kenya mu conference ey'okulaga obutabi matuufu n'okutugunya bannayuganda nti abantu abaali bakola ki batomerwa boda mu Uganda. Mukulu drone eziwamba abantu mu Buganda za nupu za bantu sekinoomu oba zammwe ne security organizamwe. Ekyo kibuze kisooka ekyokubiri. Oyagala tugamba nti bwe mba temuzimanyi lwaki tokozesa mutwe gwo n'obwongo bwo n'ogenda ku TV n'ogamba nti buli muntu asanga drone ng'ewamba omuntu bagyoke. Gwe wejjeko omusango ne Museveni mwejjeko omusango n'ebitongole by'okwerinda mutuwe olukusa nti drone yonna esangibwa ng'ewamba omuntu. Bannayuganda baddembe ogikumako omuliro. Oyagala tugamba nti abasajja bajja n'emmundu okuwamba abaana abo. Emmundu z'abantu sekinoomu oba za gavumenti. Mu ssemateeka Uganda asoma bw'ati nti omuntu ateekeddwa okukwata emmundu ye muntu w'ebyokwerinda era ng'amanyikiddwa nga n'emmundu ensayininge buli lunaku. Muntu ki ave ebweru wa Uganda okujja okutandika okubeera n'emmundu ajja ne drones okuwamba abantu? Twagala okozesa engalabi y'obulungi ojje ku TV obulye bannansi nti drone omuzisanga ng'ewamba omuntu ng'omuntu alina emmundu mukuba emiggo lwaki tugenda okubakola. Olwaleero abaana emwakwata okuli mu Uganda ffe mu Rashid Juuku n'abalala mugambye nti obasindise luzira bamuvunaana emisango gy'okuba nti baali babakwata bakuba endabiro bamuze emmotoka. Naye njagala kubuuza mu Rashid ne bali bamaze ennaku 31 nga bali mu mbuzi ekogga mu torture chambers nga temwina musango mbavuna temulase mu kooti. Lwaki omubaleesolwali mu kooti mbavuna nti bakuba endabiro bamuze emmotoka nga babakwata musango bamuvunaana era mbatutte luzira? Gwe tolaba nti okusoma kwammwe mwamala ebiseera nga musoma kyengambe kirija abantu mukozesa media okutegeera abantu nti obwongo balina butono. Kati njagala bategeeza bannayuganda wosanga omuntu ina nga alina emmundu ng'ali mu ngoye za bulijjo nga tasobola kweyogerako yaani mukube. Wosanga drone yonna nga tasobola kweyogerako oba yabikubo nenga mulimu basajja mujooke. Kayindo tafiire videos mugenda okukozesa obujulizi mu kooti singa abaana abatwala mu kooti
mujja kujja video za Kayindo Tafira n'abakulu ba government muzikozese ng'obujulizi nti ati bazeegaana wosanga omuntu nga alina emmundu nga tasobola ku identify nti yani mumukube ne mundu mujimujjeko wosanga drone muzooche anti bagete bazimanyi muzooche mujja tegeera kati wafudi n'ogamba nti abantu abo abagende Kenya pichi zezaba kuba boda kati mukulu Kayindo Tafire simple mathematics muina kamera muzitadde mu Kampala wonna wa Kisontebe ku bantu bemwalaba ku media abagende Kenya osobola tuleetera footage n'emu ku bonga kuliko boda gwe yakuba ne mujjako okuguloba ne mujjako okutu ne mujjamu enjala to prove your point. Kanozo Tafire, prove to Ugandans that what you said this week, that those people who went to Nairobi to clarify on their torture, that they involved in the accident, in the border accident, can you come out and prove with the evidence of videos on footage of CCTV camera that these people involved in the border accidents with the proof to Koveko? Muina camera. Njagala ote video footage omulage ku TV ne radio station nti ono gundi yayogera tamanyaga nyenze gundi ngali Nairobi video ile mulaga nti yali alinye boda ali ku Nasalodi ali Kawempe ali Kamocha owali Masaka boda ne mukona osobola okota footage oyo mugamba abantu bano putuvuma nete twagala bavuma. When I see a grown man like Kayindo Tafire come to the media talking bogus and nonsense, what do you expect from me? To answer you gently or to reason you out? When you come in the public and you talk nonsense, what do you expect from the public? These people, they know now who the hell is Museveni's government. You previously came out, you say that during the Obote's regime or Amini's regime, you used to get government you used to get uniforms from Obote's regime and Amini's regime to come and bomb and torture people. You yourself, you came out and you confessed. So, whatever is taking place in Kampala or in Uganda is exactly what you used to do previously in other governments. Kati chovana timwagamba nti simayi kati kino kinjero bategeza mutegera abantu bano bategere njagala Kayindo Tafire je video ku bantu bonna abali Nairobi ayogera agambe nti fe nti kale twagambe ndina kitwera Nairobi boda mukubire nalukolongo video yino nge mukube mujjemu enjala ojire tutujja bavaako nti wamusisi nti yakwatibwa nti bamukubira wano boda yamukubira tujja bavaako tugira baddamu ebintu mugire byekisiru mujja tunyiza awo nvuddewo nyeza kukira njala tegeeza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kandi wawulize bulungi nnyo mwena mwalabye kamera gye batadde mu mazzi okulirana One Love Beach Busaabala video bagitadde purposely nga balina kye bagenda okucreatinga kyenjagala mbategeeza okusinzira mu mponda malungu zange bafuba nnyo okusiba obuyeekera obw'emmundu ku Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kikyabalemye bagenda kikola batya bafunye kamera ezo ne bazita baziplanting ewantu awo nga bo kibagala okukola bagala kuddira ba ISO agents at one time or any other day babateeke ku maato bavedera side of akazinga akali opposite akali wacha bajire ku lyato nga balina ebyokulwanyisa bajje bayingire ku One Love Beach nga kamera ezo bakapitalize bulungi nnyo bajje basima bateeke ebyokulwanyisa wacha Kyagulanyi then bagende bano time bwe netuka nga bagala kukola fojale obujulizi balete footage eba mulete bamuteke mu court nti bano twabakwata bazze wa Kyagulanyi ne bateekawo emundu zino obyokulwanyisa bino bakole file yaabwe bali kubagule ku Kyagulanyi emisango kyechatekesezaawo kamera eyo balina footage gwe bagenda okufumbira nga bazze n'abantu abali ku bwato bavesa waliwo akazinga akali opposite ne Kyagulanyi akali eri era kyobula ndi kamera bazitadde nga zifacing the other side sinaba badde Rio bade bajja kukola kamera nga ziri mu four directions eri ensonze mu kazinga zile bbiri ezitunula this side n'emu etunula ewa Kyagulanyi wennyini gendo tunule footage gendo tunule structure y'ekintu kiri kamera efocusinze eri ku kazinga eri omuntu gy'asobola okuvanga kamera mu capturing. When you have to prove people or you know kutekawo kamera ng'erina four angles eyo kazinga eri nazine eva ku left and right then etunula ewa Kyagulanyi ne ku beach. Then we let a footage oyo nga akwatagana. Then we can prove that. But when you tado kamera mbweti, ngefunde mu ange mu
mwaje mwagala okuzinga zinga mu video mu bweche mu bulete mbukole mu video mbale bale sibyo kuna biteke wacha tulina obwongo ata okusoma intelligence tutagagenda mu CEO mu America kusoma intelligence no tumanye ebintu bingi nnyo kuba tubadde ku internet kuno tusomye twafuna training ya natural tuli bageze tusobola okuanalyzinga ebintu bino mudeyo muna muri ku TV kuno muri kuno mulabate gendo tunde kamera gye bataddewo eina only one angle of the camera etunuderi wali akazinga eyo gye bagenda okukozesa okuteeka abasiri bwabwe bagire ku bwato nga balina ebyokulwanyisa then babireete babiteeke Wakyagulanyi bo bagende then iso ne eso bajje bakose footage eyo okola ki okupininga Kyagulanyi kyandibadde kirungi teekawo 4 angles eyetunudde eri mu kazinga left and right nene tunudde mabega wa Kyagulanyi mu beach ya Kyagulanyi niyo banga takozesezze kitegeeza brain is a monkey mongereko ku mentality ya mmwe mongereko ku mentality ya mmwe obongo mukozesa butono nnyo nice smile waji mutumenya muloza musigo kutegere mutumenya obongo muina butono nnyo muongezeko ku bwongo bwamwe mubadde muino teka kamera ina 4 angles ere tunudde mu kazinga kali left and right then netunudde mu beach ya Kyagulanyi then ya woleta footage nga akwatangana mu angles na then you can prove your point but mutadde kamera mbwe titunudde kwachi mwagala okukola benza mo keso mukulu ba Kyagulanyi center bano mbeso bule bana ba intelligence ya Museveni mbeso bulla bulungi nnyo totegana nabo bo tujja bate tubamanyi bulungi betegereza tubamanyi bulungi totegana nabo era ojja kulanga mazo kikolonga kikamera bakijjeewo obanga bongeddeko kamera nkiddamu bwe batajjawo kikamera ekyo bagenda kwongerako kamera ekyo mukirindirire kuba balina oteekawo kamera 4 or 4 different angles then you have 4 different angles then you can compare nokola cross examination is a video gye bakutte buli angle n'olyoka okola video girete ng'obujulizi naye obanga olina kamera ya angle emu kiba kitegeeza nti obeera musiru kiba kitegeeza nti oli musiru so banaye kyekyo nno kinjala bategeeza ndowooza kambowe n'abali kuno nti Brazil evuddemu automatically bagijje mu kikopo ky'ensi yonna oluvannyuma lw'okulemera okusimbula penalty zaayo Croatia eiseewo kuba nange badde ngulaba kuno essaawa zino so Brazil abadde bawagizi ba Brazil bambi mulabye nnyo Brazil kaweddemu Croatia eiseewo ebintu miracles Katonda zaakola ye Brazil wano weekomye kati tugende ku video kuba bali mulengo bali mutadde ku Brazil bali Brazil bagijjeemu Croatia gye penalty bagijjeemu alright kandoza video ketandike bulungi nnyo awo mbadde njala bayisa obuyisa katugende ku mukulu Magogo diversion zinnyingi zibale ku social media mwami Magogo mukyala wa Anita Amongi nga bakola obubadi bungi nnyo mukyala Anita Amongi ne mukulu Magogo mugenda kwatibwa musibibwe nga tetina gwe twebuuzizaako Magogo obufere bw'olina n'obubbi bw'olina ojja kwansalinga ebirebe mu byalandro bimwe okutandika okukyusa abantu obwongo n'okola diversion zammwe tubamanyi bulungi nnyo n'ekyo si kyekikulu ekikulu kyemukola nga mukikolera mu kamera obuba mutu wa bujulizi mujja tubuulira awo nvuddewo kati ngenze ku video entuufu eyatuleese tutandise bwe tuti kansubira nti Salonga Mulengejje atuuse bulungi nnyo Salonga Mulengejje andoza atuuse bulungi nnyo ku video eno tutandike ntandise bwe nti ajavudde ko tunabategeeza biki ebigenda maaso mu Lubiri Emmengo ne mu Buganda wakati nenjera bategeeza ati mwenda Baganda basinga obungi mmwe n'ebintu by'otamanyi njalo bategeeza olwaleero kumbuga enkulu eya esangibwa kumbuga enkulu ey'omusambwa Nambole wetwogerera essaawa zino nti abasajja n'abakazi aba gavumenti ya Yosete babalota abasere mutano wakali nserete muzezere nsanga bisibe baagala kusenda mbuga eno nkulu ey'omusambwa Nambole omwatumbwe kisawo Nambole bo bateekawo ebintu byabwe era ng'omukulu ali mabega kino ali mabega w'ekintu kino bamuyita Mabeere Tulomogerwa ng'akolera Salimu Salimu Pole Muhoozi Kanyirugaba abaagala okusaanyawo embuga eno kinajjukirwa nti ettaka lyonna ekkwetoolodde ekisaawe lyonna ettaka lyo lya Buganda naye ettaka lyo lizimbiddwako ebisaakaate n'okwagala okuggyawo embuga ya Nambole era ku Sunday nja kujja ne footage video zonna mbalage ebintu bino bulungi nnyo byonna bigenda maaso bulungi nnyo ku nsonga za embuga y'omusambwa gwe bayita Nambole nga omukulu Mabeere Tulomogerwa ne banne bafere banne bibali mugezaako nnyo okusaanyaawo obutonde n'obuwangwa bwa Buganda nga beerimbise mu gavumenti okuba nti bakola ebintu ebyo
kati njala obebaza nnyo mwenna abakubye enduulu nti bwe nava wiiki ewere ne bategeeza ebifa ku bambowa baffe pressure twagitaddewo era ogenda okakkana nga wasanya Charles Peter Mayiga tumusesemezaako abambowa abamu naye abambowa bano bakwata abambowa 29 wetwogerera abambowa 26 bateereddwa abambowa 26 bateereddwa naye bateereddwa kakalu ka poliisi nga buli omu yasasudde wakati w'emitwalo 13 ku mitwalo 2 era eno footage nasimbye okufuna nga abambowa bano bateba ku Old Kampala police ndoza n'ebitundu ebimu kati ngenda babula kyekyateesa ku balala tuli wano ku Old Kampala bazeekuteeka kiregero kya Ssaabasajja Mukola abambowa n'ebibiina eby'enjawulo naye bonna batutadde wano ku Old Kampala baagala tuli wano ku Old Kampala so njala bebaza mwenna abakubye omulamu butakungula n'amaanyi ge mwataddewo olw'ensonga nti abasajja n'abakazi bano babadde bakwatiddwa mu bintu by'ekisiru naye pressure gye mwataddewo n'okuexposinga Mayiga abambowa bano bateereddwa abateereddwa babadde 26 abasatu Charles Peter Mayiga Kiwolebe Male babagambye bagenda batwala baguleko emisango gy'okuba nti bayeekera eggwanga era bagenda bavunayo mu kooti y'amagye njala tegeeza wasanya Charles Peter Mayiga mukulu babakuwaana okudduka ye toyita woosula nkiddamu babakuwaana okudduka toyita woosula abaana bano bawakutte basajja ba kabaka abali ku mulimu gw'okukola okumubuga n'okumasa basajja kabaka naye gwe kennyini okimanyi nti bwe mukutta abaana bano okuva wiiki 2 bwe bakwata Ssaabasajja kabaka n'ayise ekiragiro nti abaana bano bateebwe gwe kennyini gye wabasindika okubateekayo n'ogenda mu mikwano gyo egiri mu gavumenti n'obagamba baguleko emisango DPP yagamba atya yakugamba nti ffe tetuyina misango gye tugenda kugula ku baana bano okujjako gwe ng'olina emisango gy'ogenda obbagulako nga gwe era tokuwadde wiiki emu oleeta emisango oba togirina abaana batugenda bata yeno pressure eya mountains n'olyokolagira bano abaana 26 bateebwe abasatu abaana basigaddeyo mugenda bagulako misango gyakulya mu nsi yawe lukwe nkiddamu DPP yakugamba Charles Peter Mayiga Kiwolebe Male ne Meja Musaazi nti ffe nga gavumenti tetulina misango gye tugenda kugula ku baana bano naye gwoba olina emisango gy'ogenda obbagulako mugireete if possible for abantu tugenda bata no panikinga mukupanikinga n'osigaza abambowa bameka bana mubambowa bane bawasigaziza mugenda batwala mu military barracks Makindye mubaguleko emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe Mayiga ndowooza nga nabugisi mufungize singa abaana bano balya Christmas nga bali mu nkomyo nga tebannavaayo bonna bano abasatu ngo baguddeko emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe ngenda kuteekako operation bulwendi nkufuna boddamu n'ogenda ku mukolo nja kubaluka ene pressure ya muyino kiyakoze Old Kampala police station nga bataaka abamu kiregero kya Ssaabasajja Mukola abambowa n'ebibiina eby'enjawulo naye bonna batutadde wano ku Old Kampala baagala tuli wano ku Old Kampala eyo abambowa omulimu gwe mwakoze mwenna bannayuganda batutte eddoboozi lyawamu twagala okubanja abaana basigaddeyo Mayiga wataddeko emisango gyenda goma nti balidde mu nsi yaabwe olukwe awo sigenda ku lwawo njala balagana information endala jajja balaga ku Sande kati bwe mmala obbakuba mission gye balina mu lubiri obunaala babugjeewo bwa Airtel era ndoza footage ono drone yange yamukutte kiro ayinza okutabera kirya naye obunaala nabwo bwaggiddwa mu lubiri Kalongoti ticha ke yayogeddeko omulongoti ticha gwe yayogeddeko gwabadde ngaawo bagujjeewo gwabadde ngaawo wali egy'emiti ebiri awo obadde bakatadde akalongoti bwabadde obulongoti bubiri alright era nakuno kuleekaana nnyo obulongoti buno nabwo ne buggyibwamu kubanga tulina balabisa bulabisa kati awano nno we wali okulina okukomba essowaani
je buvudde kana bagamba nti amasiro ensonga lwaki gaganya okuggwa ensimbi ze mwasonda zonna obuwumbi n'obuwumbi Mayiga yazissa mu ndyanga ze n'aziddiza naye okusinziira mu mpunda malungu zange ez'enjawulo ensimbi zino Mayiga yazikwasa basajja be abamu abali mu kibiina ekyabagagga kwagalana n'azibawanga looni okuzikozesa ng'ayagalamu interest ya 6%. Era buli kumwalaba mu sonde tafali nga yali mu kibiina ky'abagagga kwagalana bibalina sente za mwezi tafali Mayiga buli mwezi afuna interest ya 5% ku buli kawumbi k'abawadde omuntu yonna. Era sagala bamenya manya mubamanyi bulungi nnyo nenja bamerako Kiyimba Freeman n'abala buli eyali mu deal y'okusonda ettaffaali nga wabugagga kwagana sente zammwe z'ettaffaali bazina Mayiga yazibawa bazikozese mu bizinensi zaabwe then after bamudizanga mu 6% every month era sente zammwe zonna ez'ettaffaali zalina okuzimba masiro ziri mbagagga kwagana Mayiga yazibawola bwe batyo batambuza bizinensi zaabwe zajjayo zazimbamu akeedi zazimbamu hoteri zawujjako ebiwojjo zaagulyamu bamalaya b'emmotoka n'ebyobugagga yabawateekereddewo kubanga ekyo ekintu kyalina okukola mu Buganda. So bimulabe bimunazira amasiro gaganya okuggwa sente zammwe ez'ettaffaali nabagamba sente zimbi amasiro gatuusaawo sente za UNESCO si z'Abaganda sente z'Abaganda abakasajja bugagga kwagalana bebazirina mu grant ba mu looni Mayiga zebwanga abamuwa mu 6% every month ku kawumbi kabamuwadde obumbi bubiri so sente zammwe zonna abagagga kwagalana bakola ki bebazirina. Okay, awo nawo nvuddewo kati mumpulirize bulungi nnyo Yoseri manye kono kwoli mumpulirize bulungi nnyo ekintu kino Yoseri yayagala dde okukyusa eggwanga Uganda alikyusa erinnya ne kigaana naye mubadde mukimanyi nti omusajja ono gyakoma okukula gyakoma okuyiika Windows era ng'entebe muumira talayi egivaamu munnange waliwo enteekateeka namutaayika mugirinde Museveni yali ayagala kukyusa oluyimba lw'eggwanga n'erinnya ly'eggwanga naye ne bimulemerera kati okukyusa oluyimba lw'eggwanga yali ayagala kukozesa omugenzi w'Omutagambwa akyaliyo naye Mutagambwa n'alemererwa engeri ekikolamu kati kiyakoze kiri luddawa Yoseri ayagala kuyita mu masomero omanyi nti amasomero agasinga galina ennyimba zaago ez'amasomero kati Yoseri ayagala amasomero gano gamuyiize oluyimba olumuwaana ye ne famire ye ngero oluyimba luno lugenda kubanga lumuwaana ng'olubadde luwaana n'omugenzi n'abakyala Abungereza gwe baaziika emyezi ng'ebiri mabega naye babenga bamuteerawo oluyimba olwo ng'era luyimbibwa buli masomero bwe lunaava okuva buli masomero n'okubanga baluyimba baluleete mu paliamenti baluteeseeko era nalwo luyisibwe lubeere nti nalwo luyimbibwa ku mikolo egy'enjawulo okuba nti Yoseri ne famire ye batenderezebwa batya nga mulya nti omugenzi Queen Elizabeth bwe yalina oluyimba olugamba nti God save Queen Elizabeth ne Yoseri yataddewo akabinja kagenda omuyimbira oluyimba olugamba nti God save Museveni and his family n'ebirala lyrics zinaaberamu oba binaawandikibwamu oluyimba luno Yoseri agenda luteekamu ssente okuba nti luyiyizibwa era lutandika okutambuzibwa mu masomero nga luwaana ye nti Katonda awangaze era Katonda awangaze Museveni ne famire ye nga manyi oluyimba luli olwa Queen baali bamuyimbira nti God save the Queen kandi Museveni yagala God save Museveni and his family oluyimba olwo lugenda teekebwamu ensimbi nyingi lutandika okuyimbirwa ku masomero era bamalodimba mu masomero lutandike okuba nti lusembezebwa luteebwe ne mu parliament luyisibwe lubenga luyimbibwa ne ku mikolo emikulu mu ggwanga ye mukulu atule wali yakajjale ng'amanyi nti bamukola ki bamusuusuuta era buli muntu amuyisaamu ekitiibwa nti Katonda akume Museveni ne family ye abantu abali mu nteekateeka zino wammanga mwe muli Janet Kembabazi ye kennyini Yoseri Saba Siwufu Ronald Masitoni mugenda kubeeramu Joseph Mayanja mugumanyinga kamiliyoni bagenda kuba kuŋŋaanyizibwa era n'okubanga bateekebwa eyeeyita Saabavulu Balamu Balugahale mujjukire nti bano oluyimba luno luyinza ofuluma essaawa yonna bwe muluwulirako
temugamba nti sabagamba naye byembagambye byonna mbirindirire okujja nga balujje oba tebakitadde mu nkola oluyimba lugenda kujja mbaddire mu bulungi nnyo muwulire abali ebungereza nga muwulira bulijjo nti waliwo oluyimba lwe bayita God Save the Queen Butone Museveni yasazeewo bamuyiza oluyimba luno batandika odde okuba ku masomero kubanga yali ayagala kujjawo oluyimba lw'eggwanga azzeewo kino kyennyini kyenjogerako n'ekigaana kati ayagala bamuyiza oluyimba ye nga ye luwaanayo ne famire ye okusaba Katonda amukuŋŋaanye oba amukingirize awangaale abagenda okubeera mu nteekateeka zino mwe muli Janet Kebabazi nannyini Njovu Enterprises mwe muli Yoseti Bahabiro Tabasura Mitono Wakale Sente Temzeze Sanga Bisibe mulimu Mukulu Ronald Masitoni kumuyita Ronald Mayanja mulimu Joseph Mayanja kumuyita Kamilioni wepo oliyita Savulu bana muyagenda kuba mutesiteso omukulu okuba nti batambuza oluyimba luno so isana mulange ekintu ekizze temwewuunya kubanga batebagala kuva mu buyinza bo batebagala okuba nti bakola ebintu ebyo tugenze maaso Mungeri yemu nzizeeko ewaffe obutaka mwali mu Bulange Mmengo wasanya kalo kyali sipa mayiga ne bayaye banna abali Mmengo olw'okuba nti mwalina enteekateeka esiruwaza buli muntu yenna ali mu Buganda naye abantu batandise okubabuuka butyo waliwo abataka abifudde kagubiiru nga bo baganya okukkiriziganya n'endowooza yo n'enteesayo mu bintu by'enjawulo wasazeewo obanaabire mu maaso tujjukire nti abataka bano badde batuuza enkiiko mu byererezi oba mu nnyumba z'Obwakabaka era ng'enkiiko zaabwe zibadde zituula mu lubiri lw'Emmengo mayiga butyo bw'abantu bano baganya okukkiriziganya naye mu bintu byakola wasanya yasazeewo abataka bano bagobeddwa obutaddamu kutuuza enkiiko zaabwe mu lubiri lwa Kabaka olw'Emmengo era butyo bagobeddwa n'olukiiko lwali lulina okutuulayo terwatuuziddwayo era abataka bano mwado omuyadde yafunye ekifo gye bagenza okutuuza olukiiko mu bitundu by'e Munyonyo oluvannyuma nti bagobeddwa Charles Peter Mayiga era yabawadde nsalesalera baga tebaddamu kudda mu lubiri na kuteesezaamu bintu ebyo olw'ensonga nti je takolagana abantu bamujeemera mukitegedde bulungi nnyo ensonga zino nno zonna nga bwe ziri nti olwagobya abataka bano Peter Mayiga ono yabadde mukambwe nnyo nga tasalekako musale olw'ensonga nti kyawakatako ennaku zino kifa bufi mu kkowe lyerimu omwami ono ali ku pressure y'amaanyi nnyo emutudde ku mutwe mu maaso mu nsigo mu bigere weppo n'amaaso mutu akaala ng'ente erinnya loole mwatuukidde n'okugamba nti bw'aba waakunnyuka bwa Katikkiro ye omuntu gw'ayagala bamusikize bayinza musikiza Kiwalabe Male kati mu Luganda olutuufu tosobola kubuuka byokoola ate ne weetikka emmandwa tosobola kubuuka byokoola ate ne weetikka emmandwa kubanga tulina n'engombe egamba nti sisobola kwetikka mmandwa na mugugu kubanga sijja bisobola kati obanga ogaa nti gwe okunnyuka obwa Katikkiro ate balina kukuleetera Kiwalabe Male kwe kubuuka ebyokoola ate ne weetikka emmandwa Kiwalabe Male mmandwa etasobola kubeera wadde mu Bulange ewiiki n'emu nga ye Katikkiro olw'ensonga nti bano tebonoonye Buganda basula mperero so Kiwalabe Male gwe baagala okusikiza olw'ensonga nti yakimanyi tesaawa yonna baamufuumuula dda naye ekyo sigenda kirwako ebikolwa byonna ebikolwa mu Buganda essaawa zino byonna mukimanye nti bifu era njala bategeeza mwenna Babaganda abali mu kutabaala mu bitundu by'enjala bategeeza nti gye mugenda okutabaalira bajjajjammwe emisambwa n'emizimu empewo n'abalongo baasenguka dda beekweka dda tebayo omuntu yenna addamu balimba ati gye mugenda waliyo empewo ze munoonya zaasenguka dda zaagenda nkiddamu zaasenguka zaagenda yensonga lwaki nti abafere beefuddemmo mu kufera n'okugjawo Obuganda nga batandise n'obbagamba ebigenda okuulya mu gitagenda okutegeera waliwo njagala ya mutaagi ngira omusajja yeyita Kabona Jumba malo musomesa lesson yale nammwe njagala muwulize bulungi nje ebigambo bino byayogera mulyoke mutegeere abali ku lusozi Walusi n'ensozi endala zonna empewo ze mugenda okusaba jjajja bwe mugenda okuwongerera baavaayo dda tebaliyo tabalya ssente nkiddamu abali ku lusozi Walusi abagenda okukolerayo emikolo
buto temulina gwe mugenda kusangayo n'omu kubanga abataka bayi bonna abakola ku nsonga ez'abatuufu omuli emisambwa emizimu ne lubaale gyasenguka dda tegiriyo mpoza za Buganda zadduka dda zeekwese zitandise kulwana mpewo zitandise kulwana mu kimpowooze olw'ensonga nti zimanyi kye zigenda okukola. Njagala muwulirize obubaka buno bulungi nnyo mulyoke mutegeere ki kye tuyita abafere abali mu Buganda ne mu Uganda wano lwali mugenda okutegeera. Njagala muwulirize voice note zino bulungi nnyo. Mukulu eyayita Kabona Jumba omusajja omulundi omunyi w'emmindi gyafuuwa nayambala ebyambalo nalowooza okutiisatiisa abantu olina kyolina. Njala tegeeza Abaganda n'Obuganda omukulu Kabona Jumba taliko wadde lubaale wadde omumpi bwe pone mukazi we oli kulannama balina abaana be bateeka mu masobo gaabwe oba mu masabiro gaabwe abakola emirimu egyo bo nga bo baafuuka babulooka kuba tebalina kye balina ku mutwe. Njagala muwulirize bulungi nnyo ebyo byayogera mugenda tegeera nti abafere Obuganda bwatwalibwa dda. Kabona Jumba talinako wadde empewo neegi kabeere lubaale. Kulannama talinako wadde empewo egi. Kyekimu ne muganda waabwe oli gwe bayita Mama Fiina mundi Mama Fiina talinaako. Njagala muwulirize bulungi bannaddiini muwulirize obufere obutuusa ate mu Bwakabaka bwa Buganda mu mpewo za Buganda muwulirize bulungi nnyo ebintu bino. Njagala mugenda kuvaano nga mutegedde nti Obuganda babuwambe wakali mu kibira. Muwulirize bulungi nnyo abasajja bano abafere aboononya ate n'empewo zaffe batandise zoono zefereramu. Muwulirize bulungi. Onkiddamu nga ntandika voice note eno. Obuwangwa bwa Buganda si ddiini. Obuwangwa obulombolombo n'ennono bwa Buganda si ddiini. Eddiini ya Katonda yekka. Naye bano abasajja baddidde ate obuwangwa bwaffe obw'ennono babufudde eddiini. Bwebasabira n'ekimu ekya-10. Empewo tezisaba kimu kya-10. Empewo zitera kusaba ddiiro, zitera kusaba kikuba nsiko. Kati bw'owulira nga batandise okusaba ekimu ekya-10 mu mpewo manya nti ekiri e Buganda kisa kitokota si kisaane. Mumpulirize bulungi nnyo. Ono Kabona Jumba eyayita omusajja Omuganda mbw'ate kati ye president w'Abasabaganda ono musajja mulundi atalina nsibuko ne mukazi we kulana mu Mama Fiina. Muwulize bulungi nnyo mugenda kutya. Munjukira bagamba Fiina nti mufere atunda ssere ne doodo n'abaloza bawaddagala n'abaguza n'emikisa ng'agiwaddemu emirundi ebiri ogutambula empola n'ogudduka sibasima supersonic n'emirala egiri nga gibaguza miliyoni 3 ne ku miliyoni 5. Muwulize bulungi nnyo buli omu ogenda kutya. Muwulize bulungi nnyo ole Kabona Jumba. Bw'ofuna emitwalo gy'esatu jjako 13 ziweereze mu nzikiriza. Bw'ofuna emitwalo gya 5 jjako emitwalo 5 giweereze mu nzikiriza. Ne bwe ziba zaggula ki zijjeeko. Ekyo kimu kya 10 tikirina ggenda eri mu ssaboli kuzimbira lubaale. No, tikirina gendera ziri 5 gwe kujja oba mmeka z'onoozimbira mu lubaale. 5 gino gigenda wa mutonzi eyakuwa emmandwa. Ate omutonzi we yakuwa lubaale ali mu nzikiriza ya buwangwa na nnono gy'oli. Kati bw'ofuna miliyoni yokwata emitwalo 10 ne bw'ozifuna miliyoni leero n'oddamu n'ofuna miliyoni enkya gwe kwatako emitwalo 10 giwetonda Namugereka ogenda kulaba bw'ogenda okufuna ssente. Eryo ly'eddagala erigenda okubafuula abagagga. Bw'oba ogenda gula boda yo ya miliyoni 5 sooka okwateko emitwalo 5 kimu kya 10 okiweereze mu nzikiriza. Gamba Ssaabakabona ssente ezo zentedde ku ssimu yo ssente za nzikiriza kye kimu kyange eky'10 kyempaddeyo ku Bwakatonda. Sewamala agamba muyige okuddamu okuwaayo kimu kya 10. Mudde muyige okuddamu okuwaayo kimu kya 10 si kya lubaale. Kimu kya 10 kya Tonda Namugereka. Kyekigenda omuzimbira ennyumba ze, kyekigenda omuzimbira obuweereza bwe. Mu budde buno gwe weereza ku ssimu ya Ssaabakabona. Bwe kiba kimu kya 10 tukyanjule wa Sewamala tumunnyonnyole ebyo bye weetaaga. Kubanga onoogenda okkitoola n'ebyetaago byo oba wabitaddeko dda. Bw'oba kasokeho Tonda alyogu mu bulombolombo n'ennono bwa buwangwa wa Buganda. Tonda alyogu alitanda. Nze wensibuka gye banzala gye bampunzika
kati Uganda oyina tondo wo gye bagenda ne babikka ne bagenda ekimu eky'ekkumi ekigenda okuvaamu ogenda okuzimba ki waggulu w'abano bonna be twogera waliyo Katonda Ddunda Namugereka waggulu kati gobaganda oyina tondo wo ne Museveni otufuze bubi n'otuleeta n'abafere mu buwangwa n'ennono batandika okufereramu tonda alyoku alitanda ewasibuka jjajjaffe nambi n'ekintu kati goba ogamba nti olinayo tondo omulala ng'aliwo nyenze mu maaso olina miliyoni zo 10 nga gw'owulira ozirina kwatako emiliyoni emu girete nga kimu kya 10 tugiweeye wa Ssewamala ogenda kulaba Ssewamala bwakusumulula bw'oba olina emitwalo gyo 10 gwejjako omutwalo gumu bw'oba mu bizinesi yo ng'oba olina bizinesi ya bukadde 5 ojjako emitwalo 5 bw'oba olina bizinesi ya bukadde 2 jjako obukadde 2 buweeye eryo ndikuwanga eddagala ekyo si kibagambangako ku mukutu guno nkibawanga eddagala bw'oba olina emitwalo gya 2 jjako emitwalo 2 giteeke ku simu ya Ssaabakabona ogaye nti ekyo kye kimu ki10 kyempaddeyo ku ssente zino ze nnina okiraba olabe kiki ekigenda okuvaamu muyige okuwaayo naye nga muweerayo mitendera egyo gye mulina kubanga teri Ssaabakabona agenda kujjawo oli agaye nti bizinesi yo ya miliyoni 5 teri agenda kujja kugaye nti emmotoka yeeyo gye wagula naye tiwagiweerawo kimu kya 10 kati emmotoka yeeyo egenda kuggwaawo emmotoka ye ejja kusaanawo kubanga tiwagiwa Mutonda Namugereka kuteera mayembe ge gagikuume nti naye omutegedde okussaawo ennyumba ye oba okussaawo ebintu bye byebikola wabula gw'okanya kutambula nga timuwaayo nze ebyo byonna byolaba mpaayo kimu kya 10 ku bintu ebyange Tonda Namugereka byampa kati mpaayo kimu kya 10 ebyo byonna byolaba nkola byolaba ntambula mampaddeyo kimu kya 10 era nga bwolaba nti kati ku lw'omukaaga mbagaye nti waliwo ente gye tugenda okulya mu kirowooza nga twekulisa ebyo byonna bye tuzze tuyitamu olunaaba mu kusinza ekijjulo saa 10 kijja kuba kiwedde kya Ssewamala si kya Lubaale si kya kusamira kya Ssewamala kakati mba mpaddeyo kimu kya 10 abakkiriza mujje muliyeko kati bw'oba olina ennaanaasi jangu nayo bw'oba olina watermelon jangu nayo oba olina ekikajjo jangu nakyo mu kusinza okw'omukirowooza kubanga waliwo ekijjulo kya Ssewamala bw'oba olina ekikoyi kya kumubikka jangu nakyo bw'oba olina olugoye lwa kumuteekako jangu nalwo jangu tukwanjule wa Ssewamala bw'oba toyanjulwangayo gw'alina obusobozi asobola okujja kwata ku lw'omukaaga tulinawo ekijjulo jangu oba oyagala kumubikkako jangu omubikke jangu oyongere omunnyonnyola ebizibu byo kubanga lyessinzize lirimu Ssewamala owawo bwa Katonda obw'okusinza bassebo ne bannyabo gwe jangu funa watermelon funa menvu funa ekibala kyoyagala okubaza funa sukaali gula sukaali oba nsawo ya sukaali sukaali obuleete tugabuleko bwana bukawuka obwo bwani olabe kiki ekigenda okuddirawo kubanga twagala abantu baffe mubeere bagagga twagala abantu baffe mubeere nga muyina ssente twagala abantu baffe mubeere nga muyina bulungi ekitundu ekyokuwaayo kino kiyige ekitundu ekya kimu kya 10 kabona malema birizi nga waguze ebyuma bino nabiguze miliyoni zange 5 kati kwata miliyoni 5 oziweeyo ku kimu kya 10 ogambe nti Ssewamala kino kimu kya 10 kiweereddwayo olw'ebyuma bino ogenda kulaba ebyuma ebyo nga bivaamu obukadde 10 kwata emmotoka yo bawagigula obukadde 3 kwata obukadde 3 obuweeyo timweryaza amaanya ekyo kye kimu kya 10 mukisomesa abantu jjajja yakyogerako ne bw'oba Tonda Namugereka yakyogerako Ssewamala yakyogerako era mwenna mukimanyi bulungi nti kyayogerwako si weewaawo mukimanyi bulungi nnyo nti ekimu eky'ekkumi ekyo kyayogerwako bajjajja b'abaana mwenna bakabona bannabbona abakkiriza muyige okutoola kye bayita kimu kya 10 ekiweebwayo siizino ez'eki
gwe kabona jumba musajja gw'omulundi bwanywe mindi n'ekuziba emimiro gwe nolowooza okwogeranga ejjembe nambaga kyekigenda otiisa abasajja n'abakazi abaganda abanoonya ensibuko yaabwe otandika okufeera abantu mbwe ekimu eky'ekkumi ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda bw'onootandika ate okubbira mu bya Kayisaali ng'oleeta ebintu by'ekisiru tumanyi gye babikka wali ewantu awa ewa Nambi n'ekintu gw'okujja ng'agula amayembe go gw'ogamba nti gw'osamiriramu gw'oyagala oteekerawo buli kimu ky'oyagala okwetoola eggwanga mukulu weegendereze nnyo mulekerawo okwonoona ebintu by'abantu muve ku buwanga bwa Buganda gavumenti ng'ekyuse gye bujja katono ngenda kukwata nkutwale mu kibangirize ky'City Square oba mu Lubiri e Mengo ng'oli bwogu nkuyambe nkuwa olubugo n'effumu nkugambe yita lubaale we wamugosamirira oba empewo yonna giyite kutule ku mutwe nkulayirira nkuwe njana kuyamba abakutereko n'abakubi b'embuutu okuyambako ziita okwanguwa naye singa wayita eddakiika 10 oba 5 nga toyinaako wadde empewo ya kamyu ekulinnyeeko gwoba ogenze ne munno mu abantu abasatu oyo mama Fiina simanyi eyiyita Silvia Namutebi Kulannama Kabona Jumba mwena kyemutinkula kyemutajja kusobola mulekerawo obufere empewo za Buganda azaasenguka zaddayo teziriiyo gye muli yonna gye mugenda okuferera abantu teziriiyo museba mala mumpoza mama nze nimwe basajja mmwe kugamwe mwana ab'ensonyi nga mukama mwe Museveni musazewo n'ensonyi muzinaabire eddala ne mumpe omulimbiremu nkukwasa effumu nenkwambaza olubugo nempita bakuba embuutu mu ddakiika 5 bw'oba tolinyiddwako wadde omuzimu gwa kamyu mutoba tolina kamale voice note zina sizine ez'ekigali sizine ez'amakula basebo ne banyabo sizine ez'amakula siwe waawo basebo ne banyabo sizine ez'ekigali basebo ne banyabo sizine ez'ekirabo kyowaayo ng'oz'okusinza size zino z'otambulamu kiri kimu kya 10 kikuuma maaliyo kikuuma baana bo kikuuma mayumba go ekyo kimu kya 10 mu kitegeere kikubeerako gwe buli wazitoola n'ofuna n'oga nti yajja obukadde buno 10 nabufunyi gwe tolyaza amaanya kwata kakakadde kamu kaweeyo ku lwasse wamala kakole emirimu gye kubanga tokyayinza kubuuza ate jajja kakola mirimu ki kubanga emirimu ogimanyi bulungi tugikola ogiraba mu buweereza obwo toga nti ate nasonze kakati weerayo okwemaaliyo kubanga basebo ne banyo bino bintu byakugezesa gezesaako bino bintu byakukola ki byakugezesa gezesaako muwulidde bulungi bino bintu byakukola ki byakugezesa gezesaako ng'osituka omukazi omukulu mulina ebizibu famire mu byampewo ng'ogenda woono bino bintu byakugezesa kola ki gezesaako mwewuliriddeko n'amaaso gammwe n'amatu gammwe nkiddamu mwenna bannayuganda bali ku mpewo kuno obukuumi obusooka buva wa Katonda ffena gwe tutamanyi kale oba mukazi omusajja obukuumi obwokubiri bubwonga gwe omuntu kubeera security conscious obukuumi bwokusatu bweba empewo zonna ez'abantu bo abakusookayo gy'otamanyi gye baalaga ze tuyita empewo z'abajjajjaffe oba kitaffe ze zirina okukuuma so si byokoola so si buyayi bwa bano tebakulya ssente tebaddamu okubuzaabuza bwe simanyi leeta akasawo kage n'ekirala ono obufere bwonna bwaleese wano kye tuyita ekijjulo ng'ogenda okugabula
kuba kutumire ebintu okusinziira kwani abakutumye na bubaka ki bw'abafunye okuleeta naye agerete ensawo ya sukali leeta watermelon leeta amenvu leeta ebikajjo era gwe bakuli otwa tunabyongerako ku Sande mukama bankomera takumira mpeera nze ngenze kunzikangala byange mutegedde abantu abasatu mbagambye yeyita mama Fiina mufere mbagambye kabona jumba muwuliddeko bulungi nnyo n'ekimu eky'ekkumi byatandise mutegedde mukazi okulannama ne mbategeeza mwenna bali ku lusozi Walusi abalina empewo za Buganda akamwekye muve ku zino enkwezenge zino mpuuna malungu ziveeko buli omuddayo ku buwanga wene ku nsibuko yo muve kuba n'abajaaya ekyokukola mukimanyi empewo tezikulemberwa muntu ate zino nyagwe zaagaddo zitulako muwulidde bulungi nnyo gwaganti akulembera empewo yaani alina nsibuko ki mumugamba atambule ng'Omuganda gamba mama Fiina atambule ng'Omuganda nga teyesibye ku musajja oli mukalazi si kitaawe gamba kabona Jumba atambule ng'Omuganda akubula ekitaawe wali wa nnyina oba mama wa jjajjaawe gamba kulana makulu ekitaawe wali wa jjajjaawe abantu abasatu oyo mama Fiina busibye mukando mugamba atambule ng'Omuganda bwatasibira wa mukalazi ate nga kitaawe si kitaawe manyi saagala nnyo okuleekaana abantu bano abafere bano mala okukwata mu byafaayo byange wano njakude nami ku Sande kanebe bamalira budde n'olwekyo bane mukama bankomera takomera mpeera tusinkane bulungi ng'omuntu yenna agenda okukola kosooka obuze kabona Jumba atambule ng'Omuganda bw'ayogera bajjajja waagu bamuwunzika waali akulagule kulannama ayogere jjajja akulagire n'ekijja waali bw'aba akiina bakulagule oyo mama Fiina sibire akulagire kitaawe waali ne jjajjaawe asooka ng'ajjeko omukalazi kuba mukalazi si kitaawe olyoka akulagule muve mu bintu by'ekisiru Obuganda busaanya omukalula maaso Museveni akosa zino enkwezengeza okusaanya buli kimu kye tulina mweraba